Bannayuganda bangi mu kiseera kino batandise okwetegekera akalulu ka 2026 era okunoonya obululu kutandika na mwaka gujja mu butongole. Kati mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza mu maka ge Magere, Pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye bannayuganda naddala abalina endowooza y'okukyusa eggwanga okwenyigira mu by'obufuzi. Abasobola okwesimbawo beesimbewo, abatayesimbyewo bawagire abo abeesimbyewo abakiikirira endowooza yaabwe. Ono asinze kwekokkola bavubuka ate abasomyeko okulekera abantu abatalina busobozi okufuga ebitundu byabwe. Bagamba nti be baleetedde ebitundu byabwe okusigala emabega. Era n'enkunganyo naddala abavubuka mwe bansomyeko, mwe banzikiriza mu nsi yange, mwe banyina obuwagizi, nyina abantu b'enkulembera. Bwe muteenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma. Wabula mweraliikirivu olwa gavumenti eno ekozesa ssente naddala mu biseera by'akalulu ate okwawulayawula mu bibiina ebiba byesimbyewo. Mwakiraba nti data money oba ssente z'ekibi ze zaayawula DP kuba ze zaakozesebwa okugula mmawo omuzza ku ludda lwa Museveni, ssente za kibi ze zaakozesebwa okwawulamu FDC, ssente za kibi ze zaakozesebwa n'okugula abamu ku bannaffe. Kyagulanyi alabudde banne okuba abeegendereza naddala mu kiseera kino ekyakalulu okwewala abantu abagamba nti biwayi bya NUP. Banaye temubakiriza kubalimba. Wali abo abamu abaayagala okwesimbirawo ku kaadi zaffe emyaka 5 egiyise naye ne tutabawa kaadi zaffe kubanga twali tetubeesiga. Naye kati bajja bagamba bava mu NUP, temubakiriza balimbalimba. Ayongerako nti NUP terina mpalana yonna neyali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Mathias Mpuuga singa akola ebyo ebyamugambibwa gamba ng'okwetondera abaamulonda. Alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga, alina okufuuka omuntu oyo omwerufu, alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga nga tumufuula Deputy President, nga tumufuula Leader of Opposition, nga tumufuula Commissioner. Alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala. Tumubuuzizza oba asobola okwegatta ku mukago gwonna ogunaaba gulina ebigendererwa eby'okukyusa eggwanga lino n'atuddamu bw'ati. Tuli beeteefuteefu okuba mu mukago gwonna n'abantu kasita ebigendererwa byabwe biba nga biragana mu bikolwa byabwe tibaagala kutaasa Uganda kujjako nakyemalira. Kyagulanyi talemye kujjukiza gavumenti okuta abavubuka abaasibwa mu makomera ag'enjawulo ne bannaabwe bonna abaawambibwa nga ssaawa eno tebamanyiddwako mayitire. Mujjukira nti Museveni mu kumukwogera kwe yavaayo n'agamba bano abantu yabayina. Nabbanja yavaayo Prime Minister Museveni n'akkiriza nti be balina kibalama baamukwata ene emisango gy'obuyeekera n'ebirala bifaanana bwe bityo era bamuyina mu kkomera lyabwe. So fe tugenda mu maaso nga tubanja abantu baffe tumanyi mu bayina. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV. Will we reach where we did not reach? Yes, we will reach.